King Saha nako olwajjo King Saha badava side ze Dubai eyo ngabo manya badayina ainako tuwa side ze Dubai era nga bamunonye side ze Entebbe ku airport awo nno yageddeko ne bannamawulire paka wetuuseeko wali ku bbaala lye nasobola okuba ate nga atuuza press conference bijinye ebyabadde ebyamubuuziddwa yayogedde ku nsonga za Bebe Cool adde bamukubye amasasi King Saha olowooza yagambye atya aha agamba nti mwana mulenzi ono alina effujjo lingi nnyo kye kyadde kimukubizza amasasi King Saha ebimu yagenda okutereeza nga bamulonze okubeera pulezidenti w'abayimbi muwuma oli ne waba ayagala ate ekifuba kati abamu bagenda kufa Raba okubye okumu baate bagukubye omwami oyo ebbanga ddene talina mpisa naye nga pulezidenti waabwe ngenda kumakinga sure amanye kyavudde ku kyayinza okuba yatankudde akola ensobi entono nennene naye ng'ate nkondeminga ekyokugyayo emmundu mu bantu naye akendeze effujjo mu bantu buli muntu amanyi waakoma omuntu omulaba alina emmundu dduka ensonga oziwulidde King Saha bwe yagambye omukulu Bebe Cool akendeeza amalala n'effujjo wano ndo wayogedde ku nsonga za kamiliyoni ze zimu ku ziri mu ggwanga kamiliyoni badde bamukutte King Saha agamba nti obusonga butono bayinza bawaddewo miscommunication yawo bali ba mukwano abamukwano bita ate yasulayo ensonga ezo weyagambidde ku nsonga z'akalulu okulonda abayimbi bagenda kulonda nga 28 lugenda kuba lwakubiri naye ng'ekyenjawulo abayimbi babategeeza olina okwetikka olina okwetransportinga paka ku National Theatre tewali agenda kuteramu transport gweyagala okulonda King Saha agambye akalulu weekali era bagenda kulonda akalulu mwetuli era olaba ne vaisi wange wuno yannonye akalulu mwetuli nnyo tugumye twagala tusooke tuwetegereze embeera kuba sibaddeewo kati era kuddamu nstadi ng'embeera eriwo nkubirize ne bannange okujja mu bungi nnyo tulonde kubanga abayimbi bawaga n'ekirala kyensaba bakama baffe batuyambe bateekewo nnyo enkola eraga obwerufu mu kalulu kano nti buli kye bakola bakikole nnyo mu bwerufu bakikole mu kamera oluusi bive mu whatsapp nammwe babayite babengeginge abantu bamanye kigenda mu maaso kubanga oluusi nyinza okulabika nga complaining naye nga ndi mutuufu so nsaba emitwe babyoleke bibe nga birabika era bye bisinza okunkomyawo ye mukulu King Saha Bebe Cool yayogedde ku nsonga zino n'agamba nti ebyo byawuma okulonda abirabanga ebyekito ensonga yawuma eyakalulu mwenna mukimanyi nti sofa ebintu bya kisiru bira bya kito era I'm very kugamba omanyi okuva mu kalaayi ate nodda mu sigiri mwennyini kugamba bwenzire ebbali neebuuza omwana w'eggulu akyali mu umakuola olunaku oba kale neebuuza nti singa baba bamaze ne balangira ekyabo abaana ab'ebweru wa Kampala baba bakyali mu uma ye kalulu kyaka standinga nga omulonzi tomuwadde opportunity y'okukola ki ey'okweronda olwedde akasooka bakasazaamu nti nno ebintu bya program zaali tezikola nti abantu bali tebasobola kukola ki kulonda naye ate obusiru ate oddamu akalulu ng'ate omye abalonzi opportunity okukola ki okulonda ate ako kweyagala okulangirira kugamba sometimes ye Bebe Cool era Bebe Cool agambye nti abayimbi tebajja kujjayo tebajja birondayo Bebe Cool abadde ki kati kankugambe physically togenda kubalaba abayimbi tebagenda bijjayo kubanga toli muyimbi asobola kujja kati ne bweba baloti gyolaba eyo and I can guarantee you 80% of abayimbi tebalonda. These guys are in another world. Mutemutumanyi, we are in another world. Obasaba n'okubasaba ID, national ID bakazifuna tebazifuna because of voting president. No, abayimbi tebalonda na mukulembeze wa ggwanga mwe babeera bazifuna lwa passport lwa abine business zaabwe. These guys work at night. You can't wake them up at 6 mbu bagende balonde sindi ne saha. They can't. Kakati abana asobola okujja akalulu kawano kuzinga bwe bati. So ero jasanga yekikonde munzibye. Bebe Cool.
kano bakatidde nnyo sitegeera lwaki Bebe kulu byayogera King Saha agambibwa ati ku nsonga ezo omanyi mwe mwabifuula bya lubalaato bino naye kano akalulu kaddala ge buli kigambo ky'owulira nga kyakusaaga mu kalulu manyi kyo sigenda kyano ekintu kyogera olabye wanyenyeza omutwe kikwasa ennaku Bebe kulu yeesomye n'agamba nti obukiiko wuuma eyinza okwawukanamu era oyinza okuwulira tugeze King Saha awangudde nga ne Cindy akolayo eyiye Lindi yawulira ebigambo bino ate mujjukire bannange mbegayiridde baganda bange temubula just one association out of many associations so eggwanga libuziddwa lwa nsonga nti balowooza nti eno association yeetwala abayimbi bonna waliwo associations ki endala so government yo kyejja okola ejja kunoonya another organized association because gyeziri kakati abamu north bwe baneekolamu organized nga government ediringa nabo nga bo aba east bwe beekolamu organized nga government ediringa otherwise bino ebintu ng'olondedde ku national theatre kati orepresenting otya owerira tolina sente zimuleeta kubanga okubaleeta weetaaga transport accommodation bas King Saha agambye ye n'ekifo nga bwe kiri kololo gy'ayagala okumuteeka oba Namboole nze nsaba buli muntu yeetegereze ye nga ye era buli omu waaba alaba nga alina wabuusabuusa wadde mba complaininga kubanga nze muntu mukawuntinga ng'omuntu ate buli muntu ava liwenga abalonzi bange bawaga bajja mubalinde mugenda kulaba abasajja abawambwa awo nga babatiikinga gwe kyolina okumanya akalulu mwetuli walonda beko nga nsituse mu byolwali akalulu mwetuli nnyo 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 abaana b'embaale bawaga yageddeko ne makateni nga awaga abaana bange ab'embalala bawaga abaana bange abeerira bawaga simanya Bebe kulu agambye nti abayimbi abagenda okulonda abasinga bagenda kubeera bayagawulira gamba okujja kukutufuula nti tuli bajega mwene mulaba abayaga nga bali awo kwegamba twaswala nnyo oli agira but to me it was an embarrassment and that's why I don't have much words to say I pray bajje bigwe balangire kuba bakooya abasajja bobolaba nembagamba ebine naye abasajja bakooya ekinanka ekyo ekinanka. There is nothing as difficult in this world as leading ignorant people or uneducated people. Bano ba association. You people should grow up ne mumanya mazima. So musimu bubi. Mundu binate tutulia. Do muntu association kati omunyonyoleje. Kati muleka association ya leading ekintu kiveo. Ate era nacho chiwamu kabanga. So no matter who they lead, they announce on that day. Bas Bebe kulu bamukubira akayimba za